Mwasuze mutya kansubire mwasuze bulungi nange nasuze bulungi. So yesterday I had to give you exams oba biyite ebibuuzo. So wensobeza munsonyiwa naye nga for today nabadde it was yesterday, this is for yesterday. Today I will have another video. My question was olulimi Oluganda kyeki, ebirungi ki ebiri birungi ki bye tufunamu nga tulusomye, bintu ki omusomi w'olulimi Oluganda byeyandyetaaze singa ayagala okulusaamu ekitiibwa, nnyonnyola era owe ebyokulabirako. So this is one question naye kati aba senior 4 like senior 6 aba targetinze oba n'aba S1 kale bayinza obabuuza bo olulimi Oluganda kyeki, migaso ki egiri mu kusoma olulimi Oluganda, but here nja kubannyonnyola nti ojja kuba aba S4 tosobola ng'okola Oluganda so kubulwamu kibuuzo kikwatagana n'ekyo wadde nga phrase oba embuuza y'ekibuuzo eyawukana. So kakati ndowooza empandika yeeyo nze mpandika nga musawo Muganda, so don't worry about the writing and the spelling and everything. You can correct me where it's necessary. Tosobola okuntereezaamu ekiba kyetaagisizza nkyusakyusaamu ku lulimi kubanga my African woman aba international. Kati this is your arena, your teacher. So ndowooza mutegedde. Abaana abali waka mufuba okulaba nga mubawa naddala abali mu byalo oba osobola okulaba omwana w'S4 like aba secondary gwentegeezaako abaana akola ebibuuzo mbamanyi naye nga sofa it's an open question abeera yagadde nasobola okugiddamu. So kankomaawo Mukama abakuume. But for today lwakuba nkikoze leero naye it was for yesterday, nja kukola eya leero nga nyongera okunnyonnyola olulimi Oluganda. Wangala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.